ng'ennaku z'omwezi 15 January w'omwaka ogujja ze zaateekebwawo akakiiko k'ebyokulonda okulonderako pulezidenti w'eggwanga, ababaka ba paalamenti olwo n'abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo balondebwe mu nnaku eziddako. Kati akakiiko kakyusizza ennaku z'okulonderamu ababaka b'abantu ab'enkizo omuli abaliko obulemu, abavubuka, abakadde, abakozi n'abalala. Category esooka ya National Conference for Election of Persons with Disabilities babadde balina okuba akalulu nga 19 January, tukakyusiza tukateeka ku 3 February. Ba councillors representing special interest groups ku sub-county ne municipal akalulu kaabwe tukajja ku 19 January ne tukateeka ku 3 January. Workers representative to parliament y'abakozi tukajja ku 21 January ne tukateeka ku 19 January. Abakyala ba youth representative to parliament tukajja ku 28 January ne tukateeka ku February nga 6. Regional youth representative ba youth bonna okutwaliramu tukajje ku 6 February ne tukateeka ku 28 January. Nako okusinziira kakiiko kino bakikoze okuwomwaganya abantu bano basobole okwetaba mu kulonda kwa bonna. Tukikoze ku lwa bulungi lw'abantu abo abagenda okuba obululu basobole okwenyigira mu bululu obulala buli nga balina ebiseera ebibatuusa ku mutendera gwabwe. Akakiiko era kategeezezza nga mu kiseera kino bwe kali ku mulimu gw'okuwa abalonzi akakonge akanaabasobozesa okwetaba mu kulonda nga kino kyakukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja. Omuntu amanye wa wagenda okulondera alime kutambula agenda ku polling station eno ng'ate agenda kubira kalulu walala. Bino byogeddwa mu kugezesa enkola ey'obuuma obugenda okweyambisibwa mu kulonda. Ku district tujja kukola demonstration twongere okusomesa abantu, tugezaako okwanukula ebibuuzo abantu badde baleeta. Ekimu nga bagamba nti abantu bajja ne bayingiza obululu obutabadde polling station eyo ne babuyingizaamu mu bokisi ne tububalanga obwabadde awo. Bwe kutukozesa akuumaako kasobola okumanya nti kano akalulu kaawano, kano akalulu si kaawano. Ogenda kuba akalulu n'ekinkumu ne bamanya oyo bya Ruhanga oba bwe kinkumu ekyo kiba kiriko obukosefu akuuma kasobola okukalaba feesi yo ne kagamba ono ye bya Ruhanga. Time y'okulonda kuva ssaawa mpaka ssaawa 10 omuntu abantu olukaaga okulonda buli dakiika emu omulonzi alina kuba nga ng'agenda kulonda. Ekisobola kubaamu practically kiyinza butasoboka. Demonstration eno etulaze nti akalulu bwe kaggwa okulondebwa ne kakubibwa ne kataalingibwa gye tuyita DR form erangirira akalulu ako egenda kubeera scanned. Kitegedde bwebeera scanned ng'emaze okusayiningibwa esigale ku machine eno. DR eno ng'esigadde nga ffe ba stakeholders mu action eno eya election tusobola ogya accessinga. Okusinziira kakiiko ku buli kifo awalonderwa wakubeerawo obuuma bubiri mu ngeri y'okwerinda si butiitiizi. Polling stations ziri 5,000 mu 739 ze polling station. Naye buli polling station erina obuuma bubiri. Obuuma obusoba mu 10,000 bwe bwateekeddwawo okukola omulimu guno. Susan Nannyanzi agafeeyo ku Spark TV. At the polling station, the most important document is a register.